Mojtaba Khamenei omukulembeze w'eggwanga erya Iran olunaku lwa jjo mu kiwandiiko kye yafulumizza yategeezezza nga Iran bw'eri enneetegefu okwongera okunyweza ebyokwerinda mu Strait of Hormuz, ate kuno yagasseeko n'eriyanja erya Persian Gulf. Persian Gulf yategeezezza nti nno bagenda okwongera okulaba nti be bavunaanyizibwa ku Persian Gulf ne Strait of Hormuz. Ebifo bino ng'oggyeko Strait of Hormuz gye Iran gye yaggala omwezi kati ogusukka mu mulamba gwe twakakuba amabega. Persian Gulf y'emu ku bifo ebisinga okusaplayinga amafuta okwetooloola ensi yonna. Amafuta ageeyambisibwa okwetooloola ensi yonna agava mu Persian Gulf gakola ebitundu 3 ku buli 100. Kitegeeza nti Mojtaba bw'abanga agambye nti Iran egenda kwongera okulaba nti etwala obuvunaanyizibwa ku kifo ekyo, okulaba nti abagwira okusingira ddala wano abategeeza ba America abajja ne bafuuka influential mu kitundu kino bagenda kubajjaku obuyinza bwe balowooza nti babulina. Iran eyongera okusigaza obuyinza ku bifo ebyo byombi. Persian Gulf ng'oggyeko amafuta agakola ebitundu 3 ku buli 100 ku mafuta ageeyambisibwa mu nsi yonna. Njagala okutegeeza nti ne oil reserve amaterekero, njagala okutegeeza nti era ku bitundu 100 Persian Gulf ekola ebitundu ebisukka mu 6 ku buli 100, ebitundu ebisukka mu 6 ku buli 100 oil reserves ziva oba ziri mu kitundu kino ekya Persian Gulf. Kitegeeza nti bw'abanga yategeezezza nti boolekedde okutwala ebifo ebyo byombi nga be babinako obuyinza, kiyinza okwongera okuleetawo okusika omuguwa n'okwongera okukaluubiriza embeera y'ebyobusuubuzi okwetooloola ensi yonna okusinga kati nno wekibadde. Njagala okutegeeza nti yalaze nti okuva olutalo lwatandikawo ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokubiri, olutalo lwatandikira mu kutta taata we eyali omukulembeze w'oku ntikko. Ebbanga eryo lyonna babadde bateekateeka obukulembeze obw'ebifo ebyo, era ategeeza nti nno mu Strait of Hormuz, mu lugolomolo lwa Hormuz, beetegefu okulaba nti bagenda mu maaso n'okuyamba amawanga agali mu kyondo kya Buwarabu okufuna ennyo n'okusinga ate bwe kyali kibadde. Ye bw'ategeeza nti singa bagenda mu maaso ne kino kye batandiseewo n'obukulembeze obujja n'obukuumi obuliwo, amawanga ga Strait of amawanga g'omu kyondo kya Buwarabu goolekedde okwongera ate okufunamu ennyo okusinga bwe babadde. Era yategeezezza nti nno beetegefu okwongera ebyokwerinda kubanga obukulembeze kati obuli mu Strait of Hormuz buli ligo okwawukanako ne bwe kyabadde mabega eri nga tebannaba kunyweza byakwerinda ebigwana. Kaakati ensonga bw'ati bwe yategeeza, era yagambye nti nno ebitundu bino byombi okuli olugolomolo lwa Hormuz ne Persian Gulf, njagala okutegeeza nti yagambye nti bagenda kubanga bakomya ebikolwa by'omulabe ebityoboola entambula y'oku mazzi. Yakiyise the enemies abuses of waterway. Awo yabadde obubaka basinga kubuweereza America, kuba njagala okutegeeza nti mu Persian Gulf mubaddemu okusika omuguwa okumala ebbanga wakati wa Iran ne Saudi Arabia okwawulako ani avunaanyizibwa ku kitundu ekyo ekya Persian Gulf. Wabula okuva olwo amawanga okuli America gajja okumalawo obutakkaanya buno, era bano Iran beegamba nti beetaaga okubanga basegulira ebifo ebyo. Iran yongera okunyweza obuvunaanyizibwa bwayo n'okwongera okuyamba amawanga ag'omu kyondo kya Buwarabu okugenda mu maaso n'okuba nti ate baganyulwa okusinga bwe kyali kibadde nga amawanga amalala gayina influence ewerera ddala okusingako ne kati.